Fourth page. Repeat. Another item is review of previous meetings. Deputy Speaker mukono municipality bave ku makubo so abantu bakolera sintu waabwe ne bakolera batali waabwe atwagala mukono akula tuba tugamba tubaweeyo ekiseera bave ku nguudo okwo badde mu bifo gazetted mukono atule okulogenda mu maaso. Thank you. Tulina ensonga ezibeerawo olaba Uganda yonna police gavumenti yase police Iganga Jinja Tororo abantu bonna ali ku makubo. Kansala Sebunya John bwe bakaza ku kansala wa Kasasiro kansala chekera nta Mukono Municipality Council ensonga y'okujja abantu ku makubo kituufu ku ngeri emu oba endala naye ate nze ndowooza nti obuvunaanyizibwa bwa kanso obuvunaanyizibwa bwaffe nga kanso bwa tawuni clerk ng'abatekiniko okusooka okufunira abantu abo wowe balaga nawankubadde nti kyalibadde mu bwangu kati nga kanso bwesazeewo nze mbadde ngamba nti emaze olwedde ekisawo tetukyalina kyakkola tawuni clerk tumusaba akole ki anyoonye mu bwangu nnyo abantu we balina okukola ki we balina okudda mu bwangu nnyo abantu we balina okudda wakati mu kubanga babajja ku makubo naye nga kyalibadde kituufu kuba twetaaga ekibuga kyaffe okubeera nga kiyonjo. Nze ng'owa Kasasiro mbadde mu Kasasiro nga ndaba ensonga bwe zitambula ebimu ku bireetera Kasasiro mu kibuga okumukuŋŋaanya wali ku Lwebugerere n'awalala wonna kwe kubeera n'abantu abatalina buvunaanyizibwa nga bakola basuula wali naye kakati tubafunire mu bwangu nnyo. Kati kino kisigadde eri tawuni clerk ne batekiniko okulaba nti bateeka mu nkola kye tubagambye banoonye mu bwangu ngeno we bajja abantu ku makubo banoonyeze mu bwangu nnyo we babe bakola ki we bagenda kubanga ekiseera kizibu nnyo ekiseera abantu baffe tebalina nsimbi tebalina mirimu twetaaga abantu baffe bakole n'olwekyo nze ensonga gye mbadde nsobola ng'owa Kasasiro alabye ekibuga nga bwe kitambula nga kikyafu. Abasinga okuba bafuna ssente za PDM beemanyi obulungi ennyo nga bavenders b'essente baagala baddewo tosobola sengula muntu nga tofunye ng'omuzza so katufuna n'akatale kakame katulemye okuzimba ate tudde ku bali atalina ne we balaga goma n'akatale k'eggoma kajjula dda kati tubazzeewo n'olwekyo kansobye zadde banamwandu basingo mothers mulowooza banaddawo bwe tunaabagobaganye abakazi bali mu loans twabawa ssente za gavumenti wano tunaabeerako paka nga batulaze nti tudda wano we banaatulaga we tudda tujja vaawo naye nabeera ffe nga Goma tetugenda kuyiza kuva ku nguudo anesi nga batuwadde we tudda. Nga ndi kansala atwala omuluka gw'Ennyenje Mukono Municipal Council. Ensonga eyogeddwako mu kanso kituufu ekibuga kyetaaga okuteekateeka naye mu kyo batusabye tawuni clerk okuba nti basooka okuteekateeka bayinza okutwala abantu bano okubeera n'okukolera naye kizze mu mbeera ey'okugamba nti kirulingiddwa out speaker rulinze out ekijja kwebwa omwezi gumu abantu bava ku makubo okuba bateekateeka ekibuga naye nga mu nsonga eyo naalisabye municipal council working committee technical committee nga yo department ebenga yogera kuri bananyini bizimbe take an example of SETA tulina issues biri waliwo abantu abalina ebizimbe ng'ate abantu bakolera mu maaso g'ebizimbe byabwe nga bajjako ssente okuba bakolera mu maaso g'ebizimbe byabwe awalala bakolera mu reserve ya UNRA n'awalala bakolera mu reserve ya National Water kampuni ya Songe bayisa pipe ey'amazzi so ensonga tuli mu ntongo ensonga ezo zonna balabe bayinza kikwasaganya batya between National Water bananyini bizimbe kubanga jjo tulina amakubo agamu nga bananyini bifo ebyo bakyalina ebyapa ebitambula paka mu kkubo tulinawo ensonga y'ekika ekyo naye nga mu kyo twetaaga okutereeza ekibuga naye tulabe butya tusobola okitereeza obulungi tulina abantu baffe. Nyakabuso Ajuma Kansala Misinde Ward Jogo. Tubadde wano mu kanso
maaso ne bayisa ekiteeso ky'okugoba abatembeeyi ku makubo naye ebbanga lyonna ekinsinza okukwasa ennaku kubeera nga tebalina kaabu abantu abo babadde bajja emisolo nga babatendalinga nga bawa emisolo egy'enjawulo naye okujja obbagobako obugobi nga balinga be batamanyi kiba kitulabisanga ffe abakulembeze n'abantu bennyini betukiikirira tekirina kikaabya amaziga era buli omu buli munnayuganda waali nywenyweze kuba ekijja si kyangu teri alumirirwa bagambugambi balina directive babagobeko ng'ate abantu babadde bawa omusolo omuntu sooka omufunire w'omuteeka then obeere ng'okolaki omugjawo omubeere ng'omugja wano omuteeka wano kikwasa ennaku buli muntu kyayogerako omukono naffe twetaaga ekibuga ekiteeketeeke era ekiyonjo naye bino wammanga tugenda kukola tuta ekisookera ddala ebifo byaffe byetwetaagamu oba ebiri na disorder ya trade abantu meters meka ze balina okuva ku load reserve kubanga singa tunabalaga meters bwe balina okukoma oba load reserve bwekoma immediately wekoma ye wagenda okutandika agenda kubeera wawe naye nga almost ali mu kkubo kulw'embeera y'ebitundu ey'enkola y'ebitundu ebyokugeza ng'ewantone singa load reserve wekoma ewantone abantu basigala batadde nawo wennyini ekkubo era enkolaka bwezipaakinga n'abasuubuzi bwebakola ki bwebakolera singa otunuulira ebukeerere road reserve wekoma abantu bagenda okuteeka ebyobusuubuzi byabwe era baba basigadde mu kkubo sitiimu naye ng'atambula gatali muki mu luguudo enkola eyo simanyi bukyambe tugenda kugikola bulungi ekirala abantu ngahonorable Kisuule bwe yayogedde enguudo ezimu ezisinga wano ewaffe si zayonona zaabwe z'abantu okwica omuntu yawaayo